Ya Kadama TV nga amawulire era genina olwaleero siga ssanyu olw'omuwala omulala Amina Naabatanzi okubeera nga afudde. Amina Naabatanzi Katonda amuwe ekiwummulo ekyamirembe. Amina Naabatanzi abadde alina emyaka 28 abadde alina emyaka 29 nga yafiiridde mu kifo kye bayita Al-Kuzamiya. Abadde mu ddwaliro lye bayita Al-Kasimi Hospital era file number kati ndi wano nsoma ku bbaluwa ye ey'okufa. File number gye batuweereza erinnya 980669 that's 498069 nga dokita eyakakasizza okufa kwa Amina naade bamuyita Dr. Wassan Farouk Yusuf. Amina kati njagala nsome ebibadde mu bbaluwa eno gye batugamba nti yafudde, then olumala tujja kwogera oba twanalaizinga ensonga eno. Okufa kwa Amina bagamba yafudde olwa valve okubeera ey'omutima okubeera nga zaabadde tezikola bulungi. Mumanyi tulina eya ddyo n'eya kkono. Kati bagamba omusaayi gwabadde nga tegutambula bulungi ekyaleetedde omusaayi okubeera nga tegutambula n'afa olw'omusaayi ogwo okubeera nga tegutambula mu valve. Simanyi ngeri gye nsobola kyogeramu mu Luganda ne tugendera mubeere nga mumanyi nti kkono n'eddyo ng'omusaayi teguflowinga bulungi tegutambula bulungi mu mutima. Bagamba nti valve zino zaadde tezeggula bulungi, omusaayi ne gubeera nga gulina backflow ne gubeera nga gudda emabega ne gubeera nga tegusobola kutambula nga gye gwabadde gutambulira. Nga tukyeyongerayo n'ensonga ezo tugenda kubeera nga tufuna endowooza ez'enjawulo okuva ku bantu ab'enjawulo ababadde bamanyi Amina. Tujja bakuyingira voice note bwe tunaabeera tufunye akadde nga kati bino bye mbadde njagala tutambule. Omuntu bw'ofuna obuzibu bwonna ku mutima nga Amina bw'abadde atandise okufuna, bannaye mugezeeko okubeera nga ogamba babboosi bammwe oba ogamba bboosi wo. Ekizibu kye tulina, babboosi be tulina tebawuliriza. Omwana ajja n'amugamba bannaye ndi bubi ne bagamba yeekoza. Omwana n'arizootinga n'akubira ofiisi n'egamba nti yeekoza. Nsuubira Amina okugenda okufa tekizze buzi nti no yafudde. Kino kibadde ekirwadde kyabadde kyalina eky'omutima era nsuubira abadde awulira ng'embeera ye si nnungi. Embeera yabwe eba si nnungi kitegeeza abuuliddeko yabuulirako ofiisi oba yabuulirako bakama be naye ne bagaana okukkiriza. Embeera ng'eno mbasaba buli bwe muwulira ng'abaana bakaaba mutegeere nti kye bakaaba tebeekoza bwekoza. Tewali muntu yenna yava Uganda nga yagenda kukola Saudi Arabia ajja Saudi Arabia oba mu nsi z'Abawarabu Oman, Jordan n'atuuka ate n'abeera nga yeekoza. Wagambira nti bane sisobola wabeerawo ensonga lwaki agambye tasobola. Kansooke njogere ku bubonero bw'ekirwadde kino kuba oyinza okwesanga nga waliwo abalina embeera eno naye nga tebanagitegeera. Bwe buno ku bumu ku bubonero bw'endwadde eyo. Okubeera ng'owulira omutima gwo gukuba mu ngeri etali ya bulijjo, okubeera ng'okoowakoowa symptom ey'okubiri, ng'okoowakoowa okola ekintu kitono nnyo n'owulira ng'okooye, n'okubeera nga tossa bulungi. Bwe bubonero obusatu obubeera ku bulwadde obwo. Kambaddiremu. Ekisooka, okubeera ng'omutima gwo gulina enkuba etali ya bulijjo, okubeera nga okoowakoowa,
n'okubeera nga tossa bulungi. Bagamba nti obulwadde buno buva ku bintu bino byengenda okwogera wano wammanga. Naye nze nja kujjamu ekintu kimu oba kyenjagala tudisikaasingeko mu bintu bino bo bye bagamba nti obulwadde buno buyinza okuba bwe buva. Bagamba bwe bati nti obulwadde buno buva ku okubeera ng'omuntu mukulu mu myaka kisobola okuleetera obulwadde obwo. Kyenja okugjawo nti Amina abadde wa myaka 29 ngera mulabaawo si mukazi oba muwala mukulu nnyo okubeera nga tugamba nti nno abadde mukulu, ekyo kisobola okukijjamu. Omuntu oyinza okubeera nga afuna infections ezo ne zibeera nga zaakosa omutima gwo, ekyo kyakubiri. Ekyokusatu ne bagamba radiation zino zi waves ezo zitera okubeera nga zisobola okubeera nga zikosa omutima. Kyobola oba mwali mugenzeeko bajjanjaba amannyo, bwe babeera bakutaddemu akantu ako ke bateeka mu linnya alabe akube ekifaananyi, kaluumu akavaamu, kugamba tekyalibadde nnyo kirungi dokita n'obeera ng'okola ku bantu nga eva akantu ako kabeera nga buliwo okuba akantu ako kakuyitamu. Njagala nkozesa Oluganda tulabe nga tutegeera ensonga eno. So radiation y'emu ku nsonga esobola okukoozinga ekintu ekyo. N'ekirala okukozesa drugs ezo zisobola okubeera nga zikola ki, zikosa omutima gwo. Drugs zino mwe tuteeka drugs zino ezitali nnungi, ate ne tuteeka ne drugs zino zetumira empeke omuntu n'obeera ng'omira eddagala. Njagala mbabuulire nti waliwo eddagala effu lye basobola okugenda ne bakkuba mu ddwaliro. Omuntu abadde omulwadde obulwazi n'otandika n'okufuna kamunguluze oyo n'akumalako n'omwaka mulamba ng'obeera olowooza kamunguluze. Tuyina ebintu bingi nnyo bye tukola. Nze nja kugamba nti nawe nja bitwalira mu drugs, ebintu bye tukozesa nga chemicals ezo eziri very strong. Flash, Crolex, muzimanyi kuba omwana asobola okukozesa flash oba Crolex n'atandika okuva omusaayi mu nnyindo from out of the blue. N'atandika omusaayi ne gutandika okumuva mu nnyindo. Njagala mbabuulire nti jjukira omutima guno gwe gukwatagana n'okubeera nga gutambuza omusaayi. Kati njagala mbuuze omusaayi ogwo oguvaamu mbanjabise misuwa gubeera gusazeewo kujja akawoowo ka Crolex oba flash we kabeera kakasikiriza omusaayi okuvaayo, oba omutima gubeera gutendewaliddwa omusaayi ne gutandika okubeera nga gumuva mu nnyindo. Njagala bane twetegereza ensonga zino. Kati tuli bantu nti tulowooza twetegerezenga nnyo ebintu bino nga biguddewo oba ekintu ky'obeeramu. Bwe mba nkozesa chemical ne ngikozesa ne nnyingira ne nsonsomola n'etandika n'okundeeta omusaayi, gwolooza effect ki eyo ebeera mu mubiri? Kye mbagamba nti bane tulina okubeera nga ne contracts zino ze twawandiika zirina okukyusibwamu. Tulina n'okugamba nti chemicals ezimu tetulina zikozesa. Okukozesa chemical ng'eyo olina okubeera nga protective oba ng'olina kufuna ne protective gears. Kangambe ebintu nga bano ngambe oba abagundi bye bambala oba ngambe nti abajjanjaba korona oba bye bambala n'obeera nga wenna oba okyesabise. Kuba chemical zino we zigenda okubeera nga zikwa-affectinga, chemical eno webeera nga esobola okwa-affectinga ne kujja omusaayi ne gutandika okuva mu nnyindo, bane mbabuulira ndwadde nnyingi nnyo ze tugenda okufuna mu kubeera nga twayagala okugenda okukola ebuwalabu. Twagendayo bulungi nnyo naye ate tetwaliyagadde kuvaayo mu bubi. Tetwaliyagadde kulaba mayiti, tetwaliyagadde kulaba nga mirambo gikola ki, yeeyongera. Tusobola okudda emabega ne tugamba nti buli muntu ajja ebuwalabu asooka kukyekingibwa. Twogera ku muwala abadde Dubai, tetujja gamba nti baamukukusa. Alina okubeera nga ayita mu makubo matuufu. N'ogenda ku medical check-up buli kimu baakimukebera. Mitima biki, endwadde zonna babeera nga bazikebedde ku medical check-up gye musasulira kampani gy'ekkolako. Bw'ovaawo n'ogenda bwe kitaba nti no check-up ze mukola za bulimba, gwe nze bw'oŋŋamba nti oli mulamu era oli fit okubeera nga ogenda okola mu Buwarabu. Ne kijja n'oŋŋamba mbu ate kati omutima gwange gwekyanze.
nga cause oba ekireetera omutima okwekyanga bye bino ebintu wano bye mbasomedde. Nsooka ne mbuuza mba nabijjawa kuba mu kino ekintu kye tunuulidde ku mbeera ya Amina ndabyemu ng'ekintu kye nsobola okugamba nti kiyinza okuba kyaviiriddeko ekyo kuba kati old age tugijjamu. Infection ezisobola okubeera nga zaagenda ne zimukosa omutima tugijjamu. Waliwo abagamba nti bazaalibwa nabo naye tukijjamu kuba jjukira yava e Uganda nga bamukyekinze. Nyatugoberera ensonga eno yava e Uganda nga bamukyekinze nti mulamu. Ne tugenda ku radiation tewabadde sigamba nti nooba musawo nti nooba waliwo radiation oba waves zonna ezibadde zimukuba. Ne tugenda ku ekisembayo kyekya drugs. Nze ngamba drugs zino ne chemicals atakituukangako nkusaba oleme kituukako naye ate bw'oli kituukako olijjukira nti oyinza ogenda mu ddwaliro ne bakuba eddagala efu. Eddagala efu bwe balikuba likubeerako effect. Abaana abamu batugamba kamunguluze naye nga kamunguluze ayinza okuba yava ku ddagala eryo lye bakuba n'akulwako n'oyinza n'okubeera nga totereera bulungi. Abamu abalina blood groups ezitali strong oyinza okwesanga eddagala eryo efu liyinza n'okubatta. Naye Katonda bw'akuyamba n'osurviving oyinza okubeerako ne effect. Ddala kamunguluze oyo mujje mukyegendereze nnyo. Awo banneewe mbasabira nti chemicals zino ze tukozesa muzeegendereze. Era naliyagadde nti bwe tubeera tukola contracts twogere ne ku chemicals zino tubeere nga tugamba nti chemical bweziti ne bwe tezirina kuddamu kubeera nga zikola. Kuba banne chemicals eziri very very strong. Ye chemical gy'oyiwa ku tile n'olaba nga ne tile yonna ekyankalanya. N'ogiyiwa ku meeza n'ekyukirawo. Kati gwejjukira nti ogikozesa nejjukira nti buli bw'oyiwa kemika eyo wabeerawo vapor egivaamu. Vapor eyo yenkanankana ne kemika eyo yennyini gwe gy'ogamba nti ogikuteemu. Mubeeramu bu vapor kangambe vapor oba nkiyite mubeeramu obuntu obuvaamu nga bw'onogamba bubbles oba obuntu obuva nkiyite nti oba mwali mulabyeko bamuyita kalenge ku makya n'obeera nga bw'otuuka w'otuuka tomulaba naye ng'ewala eri omulengera naye nga bweri wennyini tomulengera naye ng'ate abaakulengera ewalala baakulengera nti wooli. Kitegeeza oba omussa naye nga tomulaba naye ng'omussa ng'omuteeka munda. Kati chemical zino ze tukozesa kkiriza obagaana buli bw'ogikozesa n'ogyozesa owantu eba efuumuuka n'ekuyingira. Y'ensonga lwaki abawala abasinga mutugamba nti nakozeseza Clorox nakozeseza flash ne ntandika okuva omusaayi mu nnyindo ne mu kamwa. Kati njagala ombuulire omusaayi ogwo bw'oba otandise okuva mu kamwa kemika eyo bw'ekugenda n'ekuyingirira ddala n'egenda ku mutima gw'olowooza omutima gugenda kubeera nga gugenda kusigala kyekimu. Amina yafudde bagamba bakoze ripooti yiino wano ne baluwa eraga nti n'okufa yiino wano ngiyina naye njagala mumanyi nti eno dokita w'e Saudi yagikoze oba dokita w'e Dubai yagikoze. Mutegeera tugambe dokita ono Wassan Farouk Youssef mu ddwaliro era Kasmin Hospital ye yagikoze. Naye nga twetaaga ne mu contract era ezijja nti omuntu yenna bw'anaaba nga waakufa nga kadamu afiiridde ebweru twagalanga dokita w'e Uganda agende akakase ripooti eyo. Bannange mwegendereze chemicals zemukozesa era nga nva waggulu nsaba omuntu yenna amanyi Amina Naabatanzi wagy'abadde abeera ng'ali e Uganda amanyi family member oba omuntu yenna ow'eŋŋanda oba ow'omukwano ng'ali Uganda tukontaktinge tubuulire tusobole okubeera nga tubatuusaako oba nga tubakontaktinga bebabeera nga tebannamanya naye babeera nga baategedde naye twogereko nabo. Embeera eno tugamba nti embeera si nnungi era bwe tusabira gavumenti mweyongere okubeera nga mutunula ku kintu kino eky'okubeera nga mukkiriza abaana bano bayangwe mangu okubeera nga bakomawo. Bagamba watuyinza okugamba yabadde ntuuko ya Amina
naye entuuko buli bwetuuka nga waliwo akantu akakyabulamu omuntu agenda nga tomatidde. Omuntu agamba singa mu butuufu Amina baadde bamuleese wano ayinza okuba nga yalibadde nga abadde kaddeko oba waddewaddeko. Tewali nsonga lwaki abaana bano tebakomawo. Tuyina kapasite yonna esobola okubeera nga abakadaama bano bakomawo. Ekyokugamba nti facilities tezimala, mwagamba musobola n'obateeka enamboole, tuyina enough facilities. Kino ekintu kya corona ba covid tekyabagwako bugwi, tekyagwawo bugwi nti no nga accident. Kimaze emyezi ng'esatu oba emyezi 4 mwalibadde mwakyetegekera dda. Bwe mugamba nti mulinda bano baveewo muzzeewo wali, mulinda bano baveewo muzzeewo wali, njagala ekintu ekyo mbeere nga mukitunulamu. So omuntu yenna amanyi famire ya Amina n'abatanzi, gezaako okubeera ng'otukontaktinga tulabe engeri gye tukwasaganya ekintu kino. Mwewale chemicals, mwewale empeke ze mutategeera. Mwewale chemicals, mwewale n'empeke ze mutategeera ze babawa okumira. Kampani mubeere nga musobola okubeera nga muwuliriza abaana be babagamba nti balwadde. Ne ba boss mugenda ne mugamba mbu simanyi na kugula emyaka 2. Wangula emyaka 2 mu bulamu, si mu bulwadde. Eyo tebeera breach of contract. Bwe mbeera nga ndwadde nga kisasobola kukola, basobola okufunira omuntu omulala. Omuntu yenna asobola okulwala. Nga bwe mbagamba tewali muwarabu asobola kukola nga mulwadde. Ne kampani mmwe mwennyini abagamba abaana bagende bakole nti beekoza, nammwe mwennyini mulwala ate temusobola kukola nga muli balwadde. Mukkirize nti omuntu alwala n'atasobola kukola, ate mukkirize nti omuntu bw'ava e Uganda aba agenze Buwarabu kukola, naye bw'agamba nti sisobola kukola mu nnyumba eno bannaye ndwadde, mukkirize ekintu ky'abagamba. Tetwagala mukkirizenga ng'abaana bano bamaze kufa mubeera temukyalina kye muzza. Wabula bagamba what goes around comes around. Ekintu kino ky'okola n'otulugunya munno n'otakkiriza kiki ky'agamba, ddala Amina bw'aba yabagamba nti bannaye ndi bulwadde, bannaye siasobola kugenda mu maaso, siasobola kweyongerayo, ne mugaana, waliwo engeri nammwe gye mujja okisasulira.